wawa azaliddwa wano wawa principles nazo bagamba ziri bbiri just solid international principle yegamba nti omuntu we bamuzadde is the person of the soil awo wenyini we woli citizen by birth. Principle eyokubiri yeyo musemateeka mweri eya juice sanguinity eyo kwe kubeera nga ne bakuzaalira Tanzania nga MK kasita bazaddeko bo babeera nga bagwa mu kiti ekyaba citizen by birth obeera citizen wa wano muzaale wa wano era naye waayitirawo naye kati kakolera ye yekka twagalayo n'akakolera mmwe nako kateekebwewo. Abantu abamu balowooza ebintu bino tusaaga. Waliwo ebintu bye twogera ne bitutwogera. Lwaki twagala nnyo okunnyonnyola n'okulabula baddisi okutuveeko? Juzi omanyinza amazaalibwa gange gabeerawo nga 15 October. So kyala wange yali antutteko out nga tugenze ne tujooga. Twavaayo leeti kyennasalawo ne ngamba enkya ngenda kwewummuza sigenda kukola. Naye essimu kanjijjeko eddoboozi. Bajja amasimu ganzuukusa nnyo. So n'olwekyo enkeera nga 16 amasimu gaavuga paka ssaawa 4. Eyali akuba yali wamutawaana nnyo ye yayita ne mu sisitimu ye n'anoonya esitimu y'omukyala yo yali eri mu vibration kwe yanfunira. Ebintu ebimu tetutera byogera naye njagala okubuulira abantu twegendereza abantu betutambula nabo. Yali president wa Uganda ne banfunira ku simu ya mukyala wange ne njogera naye nangamba mbidde wali oŋŋambye ebintu bino musomesa busomesa naye baŋŋambye nti oli mu kwekalakasisa Banyarwanda bange era wabadde weka bakuba amasimu mangi eya mukyala wange actually ndowooza wekitiibwa gwe wagibawa. Yes, batuuka ekiseera ne bakubira abantu ne bakubira ono n'agibawa bagala ono munywanyi we paka ne bantuukako. Omanyi njagala nnyo mbyo si byama kubanga omukulembeze w'eggwanga akkirizibwa okwogera n'abantu be bakulembera. Ne mugamba owekitiibwa pulezidenti Abanyarwanda ndi mu kubakutereereza n'okunnuma kinnuma kubanga olunaaterera balonda ggwe. Bwetube namugambira ddala n'asekana naalwaki obadde oyagala temugambe mbadde njagala baleme kutereera mbakakase ntandika okubajjuza bakukyayire ddala balonde ffe naye kati olaba kigenda kuvaamu nga balonda ggwe. N'olwekyo eyakugambye nti mbeekalakasise kasanda eyo ripooti yakoze nkyamu nangamba okay. Ngenda kuyita era ne mugamba ku nsonga ya Kayitana ngenda kuyita ne gurupu endala ntegeere ensonga zino. Mulekerawo okutwala ensonga ewa pulezidenti nga mumanyi yasembayo ne muteekayo ensonga z'obulimba. Bano ye si bannayuganda bagenda ne ku embasi ne balonda. Eriyo atakimanyi nti Rwanda erina polisi nti abantu abali mu diaspora nga bannarwanda bo balonda. Kati olwokuba bagenda boogera Lunyarwanda kitegeeza yemmwe abantu mwabaki na wano waliwo diaspora nga bannarwanda naye nga bakolera wano emirimu gyabwe bagagga nnyo ne gavumenti ebamanyi bagiwa omusolo bavuga baasi bakola ki kati baasi bwekusanga wano n'ogenda ku embasa yammwe n'olonda baalabayonze oba Kayitanda nga tulonda. Lwaki mwonoona? Omukulembeze mukimanyi yaaba asembayo aba n'obuyinza obugaggawaza n'okwamuwaza aba n'obuyinza obuwonyesa omuntu n'akuwa sente zikujjanjabise e Canada ayinza n'okusalawo atende kukutta ne bakutta n'ogendayo omulimbe ng'omulimba ku nsonga ekwata ku muganda we. Mwagala batutte mugenda kutusikira mmwe munatusikira. Waliwo ebintu bye tutagenda kusirikira
abo bakolagana ne Kagame wa Rwanda agamba anoonya ndagamuntu wano oba be bambye ndagamuntu wano ne babamba passport wano kati baba bafuna obusobozi obugenda e Rwanda ate bakoleyo wano wennyini tolina sente zikubeeza mu ssanyu bw'ogenda eri oba ogenze kugagawaza gwanga lwaki mulimba eggwanga okulikozesa ensobi ebintu bino mbyogera kubanga saagala muzannyire ku bulamu bw'abantu nze nsobola okufa nenvaawo no problem naye nze nabagamba ebintu byenkola saagala musaala naye kyenjagala kiri kintu kimu kwe kubeera nga waliwo omuntu eyanzise mumwe ne muvaamu omuntu naye n'amuttirawo nga tasabye na musaala ekyo kyenjagala oyo ndahiro nkikakasa ng'omuntu yesse nanzita busi wallahi birahira bw'otamusiba n'oyo tawangala nnaku bbiri ze nakirabako waliwo yali ateekateeka n'afunamu ekigenda mu maaso twagala byogera nnyo kuba sinayagala kusabira beyire no kubanga tuli mu kulwana bino ebintu bye tukolako si bya passport mwabagala okutuula mu hoteeri ne immigration mukyala nakawuki oyo nayagala genda bweru no si bye tuliko byokka olutayagala passport si kyekyo era kwekubuukireke omanyi buzibu bwe tulina era nze waliwo omusajja wange awo gwe nasanga musajja mukulu alina emyaka nga 6 ng'ayambadde yunifoomu ey'ekibiina ekimu kyakatandika ekya NUP ng'ayambadde yunifoomu n'angamba nze NUP endi mu musaayi naye ono omusajja omukulu omukadde omusaayi guno gwatandiseti omusajja omukulu beera mubeezi ng'ogiwagira naye by'omusaayi eriyo abantu ababuukira ekolaki tukuta temupapira nsonga eno twabayita ne mugaana okujja ne tutandika okubuuliriza ne mugaana okujja ne tutandika okunoonyereza ne tugaana okujja tukoze ebbago twagala kulitwala tuliwe berikwatako mudduka emisinde mukoleyo obupapula mugenda buwaani era bulimuki twayise ba stakeholder kiba oyinza okuyita nga siriimu mu nsonga z'abanyarwanda bandi mubajjeewa kati mugenda mubajjawa omanyi buli muntu akolayo ayitayo basobola okuvuga kubanga kati sijja kufugika amanyi bw'anampita nze ebirowoozo bye nnina olina okuba nga byolese bikakasa ebbaka eryaffe lyakubibwa na mu pulintale India yes byaggwa kati bw'oba onaawandiika ebiyiize mu woteeri oteekeddwa okuba nga olina kyotegeera twatunulira etteeka ne tulinoonyerezaako nabagamba ffe bannamateeka batutendeka okutaputa tetusoma nga abapasita ffe osoma etteeka impari matiriya osoma buli kantu akakwata ku nsonga eno okuginyonyola emisango egyasalibwa mu kooti eya Afrika nga gikwata ku kutaputa obunansi Tanzania Achieng' Anudo Achieng' versus Republic of Tanzania principle kye yalimu Buganda ngoyo gyabuuzizza tyani awakana principle egamba tolina kulowooza nti siri munnansi by birth okujjako ng'olina obukakafu nti siri gwe tokkirizibwa kulowooza era immigration terina buyinza mu mateeka eggwanga lino state party to the African Charter on Human and People's Rights twateeka omukono ku mateeka ago era nga citizenship oba right against stateless persons tokkirizibwa kuŋŋamba nti sirina nsi tokkirizibwa kuŋŋamba nti siri munnayuganda by birth okujjako ng'oleese obujulizi obulaga citizenship gye nnina endala togaana Buganda era burden of proof ebeera ku gwe si ku nze kakati
nkakasa nti mu 1910 tewabba. Kakati nze nkola etya? Gwe gwoba oleeta obujulizi ng'olowooza nabba. Kitegeera? So n'olwekyo abantu baffe tubabuulira ebintu bino. Why? Because twagala mbitegeere. Ebbanga lyonna tulimaze tuvunaana immigration, tuvunaana NIRA, tuvunaana ki paka bwe twakiraba nti bali bateekesa mu nkola etteeka. Kati abo tetukyabafaako. Era ababayita mu zi meeting mulina kubanga mubayitanga bwe tuyise bano abantu tukonsult ayinayo ekirowoozo ekipya akireete oba bategeere kye tuliko. Situkina kitubabanja. Maama oyo tayagala genda bweru. NIRA yo eyina etteeka lyegoberera. Twagala kukyusa tteeka.